Inside Story Uganda, real source of political updates. Tulaba aba Everett Real Estate Dealers. Tuli ku namba y'essimu noti 7 noti 5 217 137 noti 7 noti 5 217 137 oba noti 7 noti 317 10 abo biba Everett Real Estate Dealers abatunda wamu n'okugula ettaka kwetole eggwanga lyonna. Obaje Lulisa Musanga ye mwana manager simumanyi. Nabagamba tibosoma marketing public trust. Kasita abantu bakuteeka mu bwesi. Samuna alimedde baleeta moviti nga kitegeeza movement. Wekyali bali bakirowooza. Naye omusajja oyo yalemerawo. Owa Samuna. Ate wa Samuna yatandika ni hambo we namulabako ng'akuba ebifaananyi ku mikolo. Yaliwo bifaananyi. Many people don't want to know their history. Namulabako ng'akuba ebifaananyi. Mumanyi oyo omusajja. Kakati owokubiri ye kojja Kimbowa. Ono wa eriye likole owalubalula buli asemanye x simanya tebiri mu bx byolimba simanyi nagenze China nagenze mu America wano awe nyimbi ye Kimbo ayina obuzigo obuyumba buli ebikumi ebi bibiri kigwera wano namulaba n'omukandala gw'ebisumuluzo kigwera wano ekya Kimbo si kyabeesiye kigwa leero awe kigwera we kigwera kigwale mbwe omanyi boogera abo obawulira kubukedde obawulira kuzeezolezi nayogere n'omugana yigwa kwa mu mupiiki naloka xx simanyi ladies gundi simanyi ladies to speak omanyi omuntu ataasoma ffe tubalabirawo ebigambo 10 nga mulimu Olungereza yotalugwa buli dakika ateekamu atalikamu kasobola baba ku malaria bakola ki ababeeta abasawo badokita baani abera mune xx ani otegero no mufu kubanga bakwata yakagambo aka naye ya Kimbo wali practical likolerawo emiziko gye weekiri mumugende abawe emiziko n'obuliri alaba n'omuzo anti ye kikolerawo si kyabeesi kigwa leero ekya Kimbo bakigwa leero tugende ku mbye Masaka mukulu tamale mukulike Masaka Masaka nga baba atenze mune bankubira esimu Masaka mbadde naye abantu bangi and they know ndi nsobola okutuuka kwa muhoozi nabagamba because for me nkozesa nnyo obugero nti similes zikuyamba to communicate to ordinary people zikuyamba bakitegeera mangu. The problem is nti bwe batakitegeera baga nti obavumi nze nagenda mu kalulu ne mbagamba nti mugamba tuli mwenda you are fair to choose one but you choose every day mu decisions in your daily lives you choose every day bw'oba oyagala okuzizika ettooke oleeta kalitunsi oba gasiya bw'oba oyagala okukomerera ennyumba oleeta gasiya oba kalitunsi bw'oba oyagala okutinda omuggo oguyitako emmotoka oleeta nkoma oba amapaapaali kakati omuntu agenda mu palamenti alina kubanga mwogezi mutwale Kasiru Matamabbuuku era baleeta Matamabbuuku nono aliyo ekyotera Matamabbuuku ate nze bafaako nze okumanya nti am a very arrogant man nagenda ekabira eyo bampayo n'omukazi nno naye ne bampa condition nti ate mukulu we yalina okujja akola emikolo wano baali bayima amusiiga omuziga nga obulya mukazi omwe mwanyoko anjoke nze nalina obululu naye omusajja namusanga abantu basatu beziyokera bantega ow'ebigenge ng'engalo zamulya ddambu wankawate mu ngalo n'enkola bweri. You see the man is arrogant. Nze nkwate wabigenge mu ngalo onfe nga sinafuna nakalulu nensanga ekisajja nga ebinnyo byonna byajjula dde obugolo kinywa kikola tekisenya bakituusiza wali kyokka ku ndeko bwana mirundi yangu nnyo ku ndeko yange namugamba bwe sobola kunywa naawe nze sirwala is very arrogant ng'ebyo bibakozesa sobola akalulu haji eyesimbyewo w'abasiraamu esejje livanga liva kutema mbiji wamagwe haji wamagwe haji tolinga bali
haji nagula omwe kalulu kikani. This is why nze mbeera ku mikolo egyo abemupi be tulina bonna baana bato be baali basobola okuzannya katemba oyo especially in Buganda bonna baana baki nuupu yaleeta baki nade natudde n'ambasada wa Lebanon Uganda's ambassador to Lebanon in Masaka. Yes, but to get a perception. That man found me very knowledgeable about Lebanon. Kubanza mwe nonyalishaji. Kuonde ku Lebanon. Ntife batuba tunonya ba investors Lebanon tetujogerako. Niye mu West Africa ba Lebanese. Lebanon yali nsinga ganyo. Abantu obukadde 14 aba Lebanese bali bweru. Mu Lebanon mwasigala mbona. Abantu obukadde bomeka badduka bukadde 14 emuntu yabaddusa abagagga baagenda ne basigala y'abanaku biliyoni ezi abatasobola kufuluma naye ate kakati wano mu Uganda nti Uganda timanyi nti Lebanon erina ssente erina ba investors when you start the West Africa Lebanese East Africa bayindi bebaliwo era nagambye omusajja naye simanyi ekimu ku byapa ebyasooka mu Uganda Sapolo Kagwe ekigula ku Lebanese businessman aba Lebanon baaliwo wano naye ffe twali tumanyi ku mulembe gw'obuti nti basingasinga ababbi tumanyi ba Senegal n'aba Nigeria ku mulembe gw'obuti bagambanga ba Senegal bebakafulu anti ensi erimu 150 million people ng'amafuta babba mabbe ekitegeeza every Nigerian is aggressive era Nigeria yensi eyina embassies mu nsi yonna okwata ku Nigeria bavaayo buli wamu we bali kubanga kakati where you go to Brazil era abantu nga milioni gundi 15 milioni naye 50 milioni baddukafu bava Nigeria ne bagenda bayoluba baddukafu kyogona tino Brazil esinga baddukafu ina milioni nga 15 naye abaddukafu bali milioni nga 6 era bwe twasomanga geography kabatuga nti Brazil tolaba Africa bwe yakola bweti ng'ekisambi kyente Latin America ifitinga mu Africa akati ffe tukitegeera ti when you study who has created muhoozi nababuulira nti omuko unakonakola kizunza lutwe okukuba muhoozi n'aba monitor kikyawa muhooza yes mwempita omulalu kubanga omukaye kale kutwala 5 billion liise mugundi ya Museveni n'abayita Museveni yabayita nabaga nti mirundi aliwa if this man wants to accept Masagotoni nkubbe bukubi do I become a madman when there is 5 billion that is passing into my world nakalema ngalinga omugugu nenalwiso mwasomaki nakalema yasekanga timbusa mukantindi z'amagi nalwiso mutumanyi nalwiso yafumbirwa omusajja nga munubbi nga muwala muto yagamba mbuye yakulira mu barracks yeyina bbaawe bayawukanira Juba ye n'akomawo wano kyovula yali w'amaanyi mu magye yafumbirwa omunubbi ng'akubba emundu okufa yali mu magye yamwokya amagi kyovula bwe yajja kati nze kasamala okutegeera nti gwe wavaawa nze ngenda okukulumba mamaze okukolako ki nti nakalema kaali kawala nga katunda sumbusa mu kantindi z'amagye yatundanga naye ng'ali smart and Museveni likes smart people n'oyo omuwala yabeeranga emabagawo paka ate omwana azalibwa mwenyina bwa Museveni n'agenda mu covid n'atandika okugobayo abantu n'aga nti oyo omuwala yalwadde covid mbw agenda kwesimba ggulu genda yolabe ng'ono omuko yalidduse omuko singa yadduka dda bwojoze bwejeko bizinesi yawe nabuleegi singa yadduka dda ono mulamu wakano I want to treat the whole nation kuba katandise okusokola abantu kawambye amalwali gagubirukwa oyo bali mukwatire oyo omuwala oyo kabusenga alabikako
nika bushinga lwaki mumutwala mu mikolo gya muho ulira nabaga nti waliwo abafere aba omufere kanzu ngali Mmengo n'omufere saati kabaka amuwadde obwami kabaka amuwadde akasenyi ne babagana ne kabamala lwakita muyita y'omunni ne bagenda bategese emipiira bategese okudduka babunyawunya mu bubiina bw'abakazi nono omulangira wadde oyo wadukana bugenda babunyawunya mu bubiina bw'abakazi kakati amuyita alabe kabaka amuwa obwami kabusenga abaganda tuleke tukubawanya nze nababala I'm very calculative. The day they attacked Muhoozi nategeererawo bakwata banna Kenya ne babaleeta wano oyo kizunza lufu n'omuko bakamala bamonita these idiots these monitor idiots ne babaleeta ne babawa billions to make Muhoozi an international comedian. Let Monitor deny it that a man called Kamarati yava Kenya. Katatulo kiba mwagala mufula comedian. Nga bamuwandika ebya. Umuko ne namubuuza nti nze nkimanyi. Waliwo lolo gyokola. Let me tell you. Nkuluma bwe bamuwamba eggana yagenda neighboring country ndowooza oba Ivory Coast. Kakati yali president wa Ivory Coast. Neighboring country, I'm not specific. Namuga nti beera vice wange. The man said I'm not a national. Nkuluma siri wa ggwanga lyo bajja kugaana okumpa obukulembeze. America eyinalo atazalibwa ku ttaka lya America tafuuka president. Bakisinja ono we California baani tebazalibwa ku ttaka lyaki era ekyovola nti Obama baavayo bamulwanyise. Buli president wa America ayina ebintu ebyo okujjako Trump omujamani. Trump ye mujamani? Trump is a German. Naye yazalibwa ku ttaka lya America. Naye tavangako omu Ireland bagiyita bati waliwo Ireland bagiyita batya Scotland nene endala Irish Republican Army abo abalwana abakatoliki abalwana buli president wa America gye yava. Ne Obama yagendayo nga ayinayo jjajjaawe ate n'azaalibwa mu nsi esinza abasiraamu obungi maama we mu Malaysia kubanga abazungu bwe bakuba Twin Towers America bayagala tuhiiro ne bakatuleete Hussein Barack Obama abantu basanyuka nnyo mu nsi yonna nga bakubya America ate musiraamu bwe bamala okuyitamu buli president wa America bamuwa pastor we ne bagaa nti tukoze opinion poll 60% of Americans believe that Obama is a Muslim ne bamuwa pastor ninge kino bakiyiseemu baleeta amenya gayi bali abasajja babala kakati kankubuuli omukasikira atya sezaalawo nemutunuulya nga buyiwa olwanyisaani nkubuulidde kino tekikola ffe Abaganda omujjwa abajjwa tubaagala nnyo ewaka okujjako mu modern times tewali maka ga Muganda mutaabeeranga mujjwa. Why? Nti even if my sister ng'omwana yamuzaala ku musajja mulala ne bamukyusa remains nti wawe. That's why Baganda twayagala nnyo abajjwa tu Muganda does not omuntu we tusinga okuzira mu Buganda obutakola naye emikolo gya nsonyi oba gya bufumbo kale si mwannyoko kizibwewo kizibwe mwana wa sengaawo takwatibwa mu kiseke. Why? Singa teyali mukazi nga yali musajja yalibadde taatawo. Kati Abaganda baatula ne bagaa nti no omwana ono ajja kujerega omwana waani kuba bakulyanga wa jjajjaabwe agenda mwayisoleetinga nti omwana wa sengaawe wa mmamba ekitegeeza si wuwe. Omuganda n'akugamba era Omuganda yagulumiza senga walabako akatooka akavuma senga waako anti kikabeeranga akakozimbi akajanjala akavuma senga waako oleme mweberekako ndi kuba mukazi taatawo. So the Baganda mystified the senga n'omwana we. Kakati ffe Abaganda twatunulyanga ne tugamba omujjwa ye mwana wa mwennyoko
buli maka gabeerangamu omujjwa kuba nabagamba nti ekigambo omujjwa kiva mu luziba omujjwa ayijula enju who cleans the house yabasala ku migwa ye ebibamba bya wakati bikolaki si waawo omujjwa bwe wakwata mu kisibo omuweerayo sente tagenda kukola ki. That's why I tell my children to reach these people abalabira ente zammwe abalabira enkoko zammwe nga nafudde bo tebagabanawo kakati ate ekizibu etaliko misoso ate kizibwe tomukwata mu kiwato omwana wa sente tosobola mukozesa byabufumbo kakati ate bano Abaganda sekitulege ndi mwennyoko olwakugambako nosongoza emimwa ngaate alifumbirwa nti bulaza w'omuwala amupresurizinga nti nakugambako nosongoza omumwa tolifumbirwa ate mwannyoko era bakuga kyotalya ogera ekigabe naye omuganda nakugamba kumanya Abaganda mulimu abagwa omuganda akugamba nti ebite byenkanankana okwenda ku nnyoko yenda ku nazaalawo nazaalawo kasaba muvumbagira abagwagwa adduka buddusa amawano gagudde tayogera. That's why for us banazaala baffe tetubeera nabo ffe Abaganda nazaalawo ne bwoba zeyekweka bwekwesi nazaalawo tumuvaako mabega nga aswinginga akabina ne bwogamba omukazi wo nti nyoka akusinga obulungi omuli w'embuzi wamulabawa kyobala nti ffe Abaganda obwavu tubutya nnyo tukugamba ffe Abaganda tukugamba obwavu bukuyisa mwannyoko omugenyi nti omukazi agenda neyewera sukaali oba kinti ekali nayo omugenyi omukaalya nkoko. So when you turn yowamuko into omugenyi then you a poor man talidde nkoko nti omuganda akugamba nti gonde nti omuko omwava atomera amera amayembe andi bwemuba mutambula mukubo k'omukyalo nolaba nazaala oba yena akulaba asooka okulaba munne yayingira ensiko amukota ntomera kati bwaddayo kanibagamba sera avuddewa ti omukoba adde tantomedde olimiza amayembe kakati ffe abalina ziruma myetutuula nabo omugagga talina buko banaye omuganda balinga banyankole obukote bukwatira mu motoka obukote bukwatirwa abagagga nazaalawo omutwala obukote bukwata profession omulongoosa nazaalawo ng'abadde akyali muto omulongo naffe tulinga banyankole obwolo ni bubi obwolo nimbwa obwolo ni bubi obwolo nimbwa obwolo ni bubi abanyankole batya obwolo naffe Abaganda tutyo niye omusajja nakwavooza nakulemerako emyaka 2 bukati kajja kazonzo nja benye tujja kubaganira ku mikolo gya muwo ate gwe bulira abayina ente omuganda yakugamba ompita mugagga nina biraalo byanti ewakalimpaka zakalimpaka ziggwera mu saazi buli babwe butinga enkaaga egula ente be Baganda liyola teri muganda yafa mu myaka gya 5 nga talina nti yes bwe bugagga anti mumwadda mukulima emmwanyi ente emwegula sente mmeka kyovula nti bano abasajja babinyo ku buli wekabeera kalusu ali luddawo ate nawulidde ebisajja ebisiru naye bannaye ebikinjajo byomukampala bisiru kankubula ebikinjajo byomukampala okumala bisiru bagenda ne balimba Museveni abo abaana mbwe enyama bagiteekamu faludoni nakabukedde lekakuba faludoni ekitegeezaki eddagala lyabafu ekakanyala bukakanyaza ate eweza kiro ate nebikeera ku maki abakolere tutuwadde enyama kubukedde amazobakuba amazobakuba erimu eddagala ekya eddagala lyabafu Museveni omukooto yali ayokola ennyama monopoli n'amatabyo naye enkoni eri emmanga wano nkoni kumata n'ennyama ate mukoza ajawo bwe yajoga ensi yonna nemaginimu Museveni yamuteeka ku tukiyita Museveni encouraged his mukoddomi to embark on the food destruction mission nga ye takimanyi nemali okwajoga ensi yonna kano kakizunza lulwe kakati nikubuulira nti ekyebusiru kye baakoze
ne balwanira e Masaka nabagamba nti you are marketing Muhoozi kakati nange bamumaketinga nnyo porogulamu nakalokalizijjako katabani kakajiji kakati kazungu mwana gwenja kubemunyi ku mukolo gwa Muhoozi ngenda kuba amanyo nga kujjemu kasajja gwe wajjangako porogulamu zange bakaleeti kati kajja kabuuza banenga kanfulume nizo kati kule tujja kubaganira ku mukolo nakalabye kajja ngako yekwese kasajja gwe wasokoola abantu ne mulani abantu abali kuwadde obulwa basokoola otwogezaki kalenzi gwe akalenzi kano kava ku mikolo gya Muhoozi nja katikkuli ekisigaliddimu abakayita katikkula ngumi kadde wa munne bwako omukooto gye babadde nga bajoogensa eno wakubamu kabadde ngenda bakuba obutambi abaana 1500 babatira e India nga bamala obutambi mbuyina ngenda bakuba obutambi nga muwoze Hague mukimanyi nti bawoze Hague ICC yabawozesa mu Serena kakati kwamba kuba musirike akasa kasajja gwe vamulale zaffe kasajja gwe ndikuyola nga Muhoozi tanijjo nkukuba ntweyininga kati engeri gyenkayola nkayola babe nkakuba bantu oli mu training gende wuwo webaka wasokoola abantu obadde okuba porogulamu zange mubadde mukuba Muhoozi kasajja gwe otunonyako ugenda kuba nga bakubire ku bantu baka